Mulabe mulungi era muweza bulungi owa Daily Still Hope. Mwabali ku Daily Still Hope tuna Age Media. Kama tukwebaza kubanga oli mulungi tukuddiza ekitiibwa n'amateendo muri omutukuvu gasomese mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amina. Nakuba leero tugenda kwogera ku kintu ekiyinza okuba ng'ekipya mu matuugo naye ate kiri common. Abasinga tebamanyi makulu gaakyo. Amaloboozi agavugira mu matu, omuzungu akiyita high pitch. Omuzungu akiyita high pitch. Lwaki obeera awo n'otandika owulira mu matuugo nga mulimu obuvuuma ng'amaloboozi asiga bulijjo era tokitwala nga ekintu ekitalina makulu okuwulira high pitch mu matuugo. Oba otambula oba olina wooli n'owulira nga amaloboozi gatandise okubanga sound etandise okubanga ewuumira mu matuugo. Abantu oluusi balowooza amatu malwadde, abamu balowooza baboogerako, ate ebintu ebifaanaganako ki obwebityo. Naye olunaku lwaleero tukuleetedde lwaki ensonga eyo tolina gitwala nga ya lusaagosaago buli w'owulira amaloboozi agawuumira mu matuugo kirina kye kitegeeza ekyamaanyi ennyo. Waliwo okubanga ogawulidde on the left ear oba on the right ear, ku kutu okwa kkono oba ku kutu okwaki ku kutu kwa ddyo. Naye olunaku lwaleero njagala tutunuulire okuwulira amaloboozi ago nga gavugira mu left ear kitegeeza ki. Bino ebintu si bya muzannyo. Ensi ey'omwoyo ebiriyo, ensi ey'omwoyo eyogera. Katonda asobola okukozesa nature, nate ne sitaani akozesa nature. Waliwo ebintu bye tutwala ng'ebyomuzannyo naye ebintu ebyo birina significant what meaning. Olina okuba ng'obitegeera bitegeeza ki. Ntoyinza olowooza kya bulijjo okutu okubanga kukuwuuma naye nga si kya bulijjo, kirina meaning enkusike gye weetaze okuba ng'okola ki, gye waleetaze okuba ng'otegeera. Ekisookera ddala point number 1 kitegeeza warning from the universe. Warning from the universe. Kuba kulabulwa kasita ofuna okuwuuma mu matu ogwo asagala okitwale nti oba ekutu ddwadde nedda. Oluusi kuba kulabulwa, eba warning, eba evudde waggulu. So tokitwala nga kyamuzannyo, tokitwala nga kyamuzannyo nti oluusi kitegeeza nti ekkubo ly'okutte lyandiba ng'okutte ekkubo kyamu, wandiba ng'okutte ekkubo kyamu mu bulamu bwo era nga liri out of control, ng'okusalawo kw'osazeewo ekkubo ly'otandise okuba ng'otambula, obulamu bw'otandise okuba ng'otambula oba olugendo olwo lw'otandise okuba ng'otambula togenda kuba ng'omalako n'ebinaddirira. It is out of your control. Ebyawandiikibwa Hebrews 2:3-4 ojja gisoma, Abaebbulaniya 2:3-4 ojja kusoma, Hebrews 4:1 Abaebbulaniya 4, ojja kusoma Amos 3:1-2. Amos 3:1-2 ojja kutegeera ki kye tukugamba okubanga owulira amaloboozi ago mu matu kitegeeza ekkubo oba okusalawo okwo kw'otandise okuba ng'okola kwandiba nga ate kuyinza okuviiramu ki, kuyinza ate okuviiramu ebizibu. Point ey'okubiri eraga nti negative energy imbalance, kitegeeza nti there is spiritual imbalance. Spiritual imbalance. Bw'owulira eddoboozi amaloboozi ago oba sound eyo mu matu spiritually kitegeeza waliwo kye tuyita spiritual imbalance. Obulamu obw'omwoyo, ensi y'omwoyo tekwatagana, tekola ki, tekwatagana. Kitegeeza nti waliwo ensi eyagala okuba ng'ebuutikira. Jjukira tulina ensi bbiri ez'omwoyo, tulina ensi ey'ekizikiza ate ne tuba n'ensi ekitangala. So olina okuba nga osooka n'okukola ki, n'owetegereza environment gy'olimu, olina okuba nga eyinza okuba nga eviiriddeko spiritual imbalance.
bwe twogera ku spiritual imbalance oyinza okuba nga obulamu obw'omwoyo buba buddiridde, tebukya balance nga butandise okwekubira. Oyinza okuba katandise okwekubira ku mirimu, oyinza okuba otandise okwekubira ku relationship, oyinza okuba nga otandise okwekubira ku kintu kyonna nga edda wali obibalansinga, ng'ebintu byali bibalansinga nga kino na kino bitambulira wamu. Naye kakati okuva ewatandika okuba nga owulira amaloboozi ago agawuumira mu matu go, kitegeeza obulamu bwakyankalana, kati ebintu byalema okuba nga bibalansingibwa. So olina okuba nga otunuulira environment eyinza okuba nga yeviiriddeko okuba nga ate oddiridde okuba nga otuukira ddala wa? Okutuukira ddala wansi mu mbeera efaananako ki? Mu mbeera efaanakanako ate wetyo. Ebyawandiikibwa abeesobola okuba nga okozesa, tulina Tito oba Titus 1:6, tulina Ephesians 1:27, ojja kusoma 2 Timothy 3:5 gyengenda okuba nga nsoma, naye gwe ebisigadde ojja kuba nga okola ki? Obisoma. So buli wowulira kitegeeza waliwo spiritual imbalance, kitegeeza nti ensi ey'omwoyo ereme kuba nga ekwatagana. You are one-sided. Waliwo ekisinza kati okuba nga kitwala obudde. Ayinza okuba nga ensi ekizikiza kati etutte nnyo obudde bwo oba ekuwambye okuyita mu bintu eby'ensi n'ebintu ebirala, ate nga ensi ey'obwa Katonda tokyagiwa budde. Kale, having a form of godliness but denying its power, and from such people turn away. Oyinza okuba nga abantu b'obeera nabo, abantu b'oyogera nabo, abantu w'obeera ku mulimu w'okolera nga bikuviiriddeko okubeera nga olina spiritual imbalance. Olina okuba ebintu ebyo nga obyewala ate osobola okuba nga oddamu. Oliwo olulemerera okubalansinga obulamu obw'omwoyo, ogenda kuba nga ofuna ate okusoomozebwa kunene nnyo, kubanga bino ebintu birina okuba nga ate bibalansingibwa mu ngeri efaanana wetu. Kakati point endala, that's point number 4, kiraga nti waliwo obubaka okuva ku sayidi emu oba endala. Buli wowulira amatu nga mulimu ekiwuuma, especially okutu kwa left, kitegeeza waliwo obubaka okuva ku sayidi emu oba ku sayidi ki? Ku sayidi ate endala. Kikyentegeeza kansooke oba nkuwe ebyawandiikibwa. Kale kitegeeza nti you take a moment to pause, meditate, create a space for receiving message from the other side. Pay attention to okitegedde nti kitegeeza waliwo obubaka obuzze either from God's side or from the kingdom of the devil. Olina okuba nga okulyetingawo obudde, olowooze ku mbeera eyo etuuseewo, ofuneyo obudde otandika okuba nga olowooza ku bubaka obwo. Let me tell you, ensi ey'omwoyo wotaafune budde, you start meditating upon the spiritual world. You give time, you create space. Kitegeeza ogenda kufuna obuzibu, era message nnyingi zijja kujja zikuyiteko buyisi oleme kuba nga ozitegera, kubanga message ezimu ez'obwa Katonda si za birooto byokka. Message ezimu ziyitira mu nature, ng'oli environment eyogera. Ewa Katonda teri kitoogera, n'amayinja agoogeza. Kati environment mwe tuli esobola okusigira okukasuka obubaka n'otabitegeera. So kyobola nti sometimes owulira okutunga kukola ki? Okutunga kuwaawaala, mulimu sound eyo high pitch ewaawaala, especially mu kutu okwa left. Kitegeeza waliwo message ezze gy'oli, nibanga evudde wa Katonda, nibanga omulabe alina kyakola ki? Kyakukuba akaama. Naye onootegeera otya ate onoomanya ki ekyokukola okubanga weegulira obudde, ofunayo space, n'otandika okuba nga olowooza ofumiitiriza ku ki? Ku mbeera eyo eba eriwo akaseera ako. Ensonga endala, ddoboozi eryo kasita oliwulira, kitegeeza self reflection.
and course correction. Olina okuba nga weetereeza. Waliwo ekitatambula bulungi, waliwo ekitambula naye nga si kirungi, era akakabonero kaba kalaga there is a need for a correction in your life's journey. Olugendo lw'otambula olwo oba lw'otandise oba pulaani eyo gy'otandise oba ekyo kyonna ky'otandise okuba ng'okola wandibanga waliwo ensobi, waliwo ekyetaaga okuba ng'otereeza. Oba nti owulira mu matu okuwuuma okw'amaanyi, there is need of self reflection. Abantu bangi badde bafuna amaloboozi ago akantu ako akawuuma mu kutu naye abantu tebategeera. Abamu bagenda ne mu malwaliro bakebere okutu lwaki kuwuuma. Kulwadde si kulwadde, but kuno okuba nga buli ssaawa kuwuuma, there is a problem. Okuba buli ssaawa buli lunaku eyinza okuba medical problem, naye kuno okulaga bino akuwuuma for period ne kukomaawo ate nekitwala bbanga okuddamu okukola ki, okuddamu okuwuuma. So buli wowulira okuwuuma okwo mu kutu kwa left kitegeeza there is a self reflection yeetaagisibwa. Waliwo by'olina okuba ng'otereeza mu kyo ky'otandise oba mu bulamu obwo bw'olimu oba mu lugendo luno lwaki lwetutambula olw'obulamu. Kale ojja kusoma 1 Corinthians 11:27-30, osome 2 Corinthians 13 ate verse 5 yengenda okuba nga nkusomera 2 Corinthians. Self reflection. Maloboozi ago gajja naye abantu tebabitegeera. Lepita eriyummwe ensi ey'omwoyo temugitwala nga yakusanga. It speaks okuyita mu nature n'okuyita mu bintu ebirala. Kale Abakolisi ekyokubiri 13:5 agamba examine yourself as to whether you are in the faith. Test yourself. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you, unless indeed you are disqualified? Wekebere weka ne weka olaba oba okyayimiridde muki mu kukkiriza oba Yesu akyali mu ggwe. So akakabonero owulira okuwuuma okwo tolowooza nti oba it is a medical problem, kitegeeza waliwo ebyetagisa okuba nga wekebere olugendo lw'olimu, relationship y'olimu, business y'olimu, ku mulimu w'oli, ekifo ky'olimu, waliwo ebitatambula bulungi byolina okuba ng'otereeza muki mu bulamu bwo. Ekinaasembayo olunaku olwaleero tugenda kwogera ku spiritual awakeness. So kitegeeza nti mu nsi ey'omwoyo wandiba ng'okoze eki, mu nsi ey'omwoyo wandiba nga ate waddirira, wawola, wannyogoga, tebikyatambula nga bwe byali mu nsi ey'omwoyo. Katonda tokyamufiiringa, n'ogezaako okuba nga alemerako ebintu byatabuka spiritually, ebintu byatabuka. Katonda yali ayogera takyayogera, wali owulire ugambye nga ebintu by'owa Katonda bikunyumira. Saawa zino ebintu biri wala nnyo, oli mu nsi yawala, olinga omwana eyazaawa Luka 15, ebintu tebikyatambulira ddala bulungi nnyo. So that is a call. What is a call? A call for a spiritual awakening. Olina okuba nga ate oddamu oyimirire. Tuula wansi ojjukire engeri gye walimu. Omukubikuli wagamba okuddayo mu kwagala okwakola ki? Kwagala okwasooka. Jjukira kwagala okwasooka kwe walimu okw'obwa Katonda. Tebakuforcinga kusaba, tebakuforcinga genda ku kanisa, tebakuforcinga kuyamba, tebakuforcinga kusoma Bayibuli, tebakuforcinga kusiiba, tebakuforcinga genda ku street buulira njiri, tebakuforcinga kuwuliriza njiri, naye kati ebintu bya by force. Newogezaako okweforcinga sitiro okomekereza ebintu nga biganye, newoyambala ogenda ku kyakyo wekomekeza ng'otudde biganye. N'ojjayo Bayibuli ogenda komekereza nga ate ojjayo TikTok.
nogamba nti kakati kansabe online ogenda okomekereza ng'oli kuchatinga ku WhatsApp. So ebintu byatabuka Musee y'omwoyo amazima waliwo okkirira okuseseetuka paka mu kiwonvu. So eddoboozi eryo matu liyinza okukiikirira ate spiritual awakening okuddamu okubanga ate oyimirira. It's never late, there is still hope. Wakyaliwo essuubi. Gwe yali ku muliro ogw'amaanyi kati nga n'okusaba essala ya kitaffe ali mu ggulu tokyasobola. Gwe wali okuba 4 hours non-stop nga otandika okusaba olaba njuba emala kuvaanga nina ogenda ku mulimu. Okwata Bayibuli okusoma n'okukomekeza ng'ebitabo 2 obikubye wali obisomye naye kati ebintu tebikyasobokerako ddala. Bintu byagaana, bintu byazitowa. Waliwo abayimbi abagamba olugendo lwakoze ki? Olugendo olwawanvuye, ebintu bizitoye, byakwambuka nsozi ebyali ebyokukkirira. So mu bulamu bw'obulokozi akakaseera kasuubira ekizinomo okwambuka ensozi ebintu okubanga bizibu wadde kya bulijjo. Sometimes kiyinza okukiikirira ki level Katonda gy'ayinza okuba nga akutwalako, kubanga without test there is no testimony. But Daniel baani bamala kugezesebwa okubaako amadaala ge bakola ki ge batuukako. So oluusi Katonda ayinza okuba nga alina level gy'akutwalako nga alina osooka okuba nga akuyisa mu kugezesebwa, naye okwagala okwasooka okwo kwagenda wa. So buli wowulira such sound in your ears kiba kikyekerera ki okuddamu okubanga ate tweza bujja. Bingi ebitukuba, bingi ebituuba, bingi ebituleetera okubanga tetugwamu amaanyi. Naye olwaleero nkugamba wakyaliwo essuubi. Baneeteri atakubwa, naffe tukubwa, n'abo abasumba boolaba bakubwa. So tuweesalira musango n'ogamba kanze Katonda yanvaako kaneekolera ebyange. No, it is never late. Wakyaliwo ki? Wakyaliwo essuubi eryo. Kale Abaluumi 13:11 ojja kuba ng'osomayo olabe that spiritual awakening kiki kyekola ki, kiki kyetegeeza. Abaluumi 13 kami kusomere ate ndowooza nkusiibule tugenda kujja. Waliwo akatambi ke nafunye wano ngenda kuba nga nkakuteerayo mu show yaffe eddako. Yagamba do this knowing the time that now it is high time to awake out of sleep, for now our salvation is nearer than when we first believed. Obulokozi bwaffe busemberedde n'okusingako awo we twali tusuubira. So ke kaseera okuba nga ate tuva mu ki? Tuva mu tulo. Abefeso 5:14 naye alina kyayogera ku ekyo ate ekyokuba nga ate tusituka. Therefore he says, awake you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light. Kale nja kumaliriza, ojja kusoma Isaaya 5:2 okutandikirawo ate n'ebyawandiika ebirala bingi nnyo ebikwatagana ku spiritual awakening. So buli wawulira amaloboozi ago tobitwala nga bya bulijjo. Weewaawo wegaba nga galemeddeko nnyo, sometimes it could be a medical problem, naye nakyo kirina spiritual significant kyekitegeeza mu nsi ki, mu nsi ey'omwoyo. Buli wogawulira olina okuba nga ate obaako kiki kyokola mu nsi ey'omwoyo. Nagambye point esooka tubadde tulaba nti kitegeeza ki a warning from the universe. Universe kitegeeza kuno kwe tuli, ensi kulabula. Ekyokubiri tulabe nti the spiritual imbalance, obulamu obw'omwoyo tebukoze ki, tebukwatagana, bwekubidde. Buyinza okuba nga bwekubidde mu nsi, buyinza okuba nga bwekubidde ki mu mbeera efaanaganako bwetyo. So olina okuba nga ebintu bino ekkanisa olina ogibalansinga. You can't be one-sided mu Katonda, tekisoboka. Olina okuba nga Katonda omuwa obudde bwe ate n'awaka oba n'emirimu n'ebirala. Bintu bino okuba nga ate bikola ki, tewalina kuba nga waliwo ate ekiriwo ekiti. Otherwise bintu biyinza okutatambula bulungi nnyo. Point eyokusano gambye it's a message from the other side. Which side? It is a two-way. Yinza okuba nga bubaka Katonda ayinza okuba busiidise oba omulaba alina kyakola ki ate kyakukuba akaama.
Point endala nagambye self reflection. Tulina okuba nga ate tutuula twekubemu torch wonna wooli ekifo kyandiba nga ate tekitambula bulungi. Point esembayo kugambye it's a spiritual awakening. So nolwa ebigambo ebyo siyinza okuba nga sigenda kusukkawo wano. Gwe wena yeetaaga link ey'ebirooto sooka ogisabaawo mu comment section. Atugendagenda naye tulabe lwaki how can you stop being bewitched through the dreams. Okitegere okoma otya okulogebwa mu birooto kubanga abantu abasinga balogeddwa mu birooto through the dreams. Bantu balogeddwa ate nebikukwata zakubuulira nebikukwata. So oyinza stoping otya ekintu ekyo ndooza yinza okuba nga ate ye point yaffe egenda okuba nga ekola ki omukutu guli ogwa Mukola Jamil. Saba linki awo ojja kuba nga ate ofuna linki ogenda otegeere obuzibu obwo n'engeri gy'oyinza okuba nga ate okwatamu ensonga eyo. N'akatambi ke nafunye waliwo yakampadde ndowooza tugenda kuba nga tukasharinga wano. Ben Hinn we yali e Kenya waliwo kye yakola ne kineewuunyisa. Ndowooza ngenda kuba nga nkuleetera akatambi ako. Wali agaba Ben Hinn nabbi wa bulimba. Ndowooza omusajja yavaayo neyeetonda, yavaayo neyeegwa. Ate alaba vidiyo ezo genda ozinoonye. Ebaenagaba naye enjiri mbadde mbuulira yaki yakitwala ekibaka ekiyoole, naye ngenda kuba nga ntereeza. Naye kati ffe abantu tubalabira mu vidiyo ebikadde banaye abantu bakyuka. Ate omuntu aba agenda kwenenya tagenda kukubira ssimu nsi yonna banaye mujje nenenyeza agenda kwenenya nedda. Omuntu akikola yonna gyali. So alina kye yakola ngenda kuba nga nkireeta awo. Ndowooza naawe ojja kuwa otuwa ebirowoozo byo. Akatambi nkayina mu ddakiika ezitali zawala tujja kuba tukomyewo. Katusooke tuba nga twetoololamu tugende kugulya omukutu tusobole okuba nga ate tutaganjula ensi ey'ebirooto n'okwolesebwa. Saba linki ojja kuba nga ate ogifuna bulungi nnyo ku namba zaffe 0752 34 447. Naalwo nga badde ku kamera okuba nga akusikira ekifaananyi amakya amalungi.